bw'obanga oli mwetefutefu okukomawo wano ewaka okyusa obulamu bwo abantu bano bombi basatu obeetaaga weetaaga an entrepreneur in you kozi omuyita otya oyo kyekyo kyennyini entrepreneur oyo omwetaaga weetaaga omuntu owokubiri gwe bayita manager weetaaga omuntu owokusatu gwe bayita ali technical bantu batono nnyo ku lukalu lw'ensi eno abalina ebyo ebirabo bisatu nga babirimu entrepreneur ye muntu alina vision oba gwe tuyita vision bearer atunuulira ebiseera by'omu maaso n'amanya kyenkola olwaleero kigenda kuntwala emyaka emeka mu myaka egijja manager ye muntu amanaginga embeera eriwo gyasanze mu kitundu oba gyasanze mu company oba gyasanze mu business omuntu ali technical teyeetaaga kumanya mbeera eriwo ye focus ye eri egi ku making sure nti obuvunanyizibwa in terms of services and products byonna abiwaddeyo nga bwe baabimuwadde oba bamugambye okukola emigaati 10 gyakoze talina kirala kyagala tatunula mu biseera by'amabega tatunula bya maaso ne present tatunulawo ye afokasinze kulaba nti target gye bamuwadde agikoze eki kati bannaffe bano abali emitala w'amayanja bagenda ne bakomawo wano nga tebalina entrepreneur tebalina manager tebalina technical person naye ng'omanyi gwe bazze naye ye muntu alinyeeko ennyonyi gwe bakomawo naye wano kyova olaba nti olw'okubanga abo abantu abasatu nkugambye tebabaliimu bwe badda wano e Kampala badda mu bizinensi zennyini ze baaleka wano abalala nga bakola chipusi saluuni gwe saluuni eyo oyagala kunga tutuula mu bbanga oba tutuula kugundi ku siiringi njawulo ki gyoyagala okukola bw'oba toyina njawulo lema kusuubira nti waliwo sente zigenda okuweebwa mu kisa ono abonyebonye emyaka 3 abadde Belrain ayozeza ebiyumba bingi nnyo bambi kakati katumusaasire saluuni tetujja salira mu saluuni olw'okuba oludde e Bulaaya tunoonya ebintu bisatu otuwa kitubadde tetufuna walala otuwa omutindo oba ebisale byo bisoboka bw'oba ebyo ebisatu toyina kyolinako saluuni ogenda gikola sente ze wajja nazo ziggwewo omale onoonya ensi endala gy'osobola okulyonjezaamu abantu be bamu be wali oyonja eri omale ogenda obayonjezeeko e Europe tewaliiwo njawulo gy'ogenda okuba okoze kati nkugamba ntya social media tugyeyambise bulungi nnyo okusobola okulaba nze mbalaba wano nga waliko abantu abayisaawo emboozi zaabwe omuntu omu ng'alina 5K naye njagala ogenda okwobe ng'okola investment ez'okuinvestingamu wano ewaka ogenda kuba n'abantu aba basatu oba bana weebuuza abalala baliwa ogenda okuddukako kebera bw'ebaayo eri munno ng'ali mu kkola ng'alina abantu 52,000 nze sikyewuunya lwaki eggwanga Uganda lirimu abantu abatufaanana oyo yeffe oyo yennyaffe Uganda yenkuzibwa gye tukuziddwamu ate kyekyo kye tusobodde okumanyawo mu kiseera kye tumaze nga tuli balamu kyekyo kye tulaba baganda baffe abali ebunaayira kye bali kyekino ekiri ewaka teri njawulo oba Katonda alitununula olivaawa